Omwogezi wa UPDF ku ddaala eryokubiri Lieutenant Arthur Timbaganya ategeezezza nga amagye ga UPDF agali e Kasese bwe gaakubye abantu 18 amasasi mu magulu nga bano bateeberezebwa okuba abayeekera ba ADF oba obubinja obukola obulumbaganyi ku bantu ba bulijjo ng'akakirumira mutima. Lieutenant Timbaganya agamba nti abantu mu bitundu by'e Kasese babadde bakooye okulumbibwa okuva mu bubinja buno era nga be beekozeemu omulimu ne bakwatagana n'amagye agalumbye obubinja buno mu nsozi za Rwenzori gye businziira. Abantu no organizing through their local leaders kati abantu no basalawo nti we have to act kubanga abantu balina okubeera to be in peace. So bagambe no, now UPDF must act obukundu bagende oba bwakuba tubukube buveeyo. Lieutenant Timbaganya akinoganyizza nti abantu mu bubinja buno balina ebisinga ebiso era nga balina n'obuvumu okulumba abantu abakutte emmundu kubanga bo balowooza bwe bakuba amasasi tebayinza kufa. Those people are armed, balina batwala ebiso pangas abamu bali indoctrinated or radicalized bo balowooza ne UPDF n'obwekuba essasi oba poliisi bayinza kufa. Lieutenant Timbaganya ayongeddeko nti abantu mu kabinja ka kirumira mutima balina ebyambalo era nga waliwo ababawa n'emmere nga kati kye banoonyerezaako wabula ng'okutwaliza awamu ebyokwerinda binywevu mu bitundu by'e Kasese. N'abawa obuyambi emmere n'abawa yunifoomu kati byonna tulina okubimanya. Mwezo areas ezirimu bukirumira mutima abo abantu abo abatiisa basaana abakulembeze mbu basapootinga UPDF ne poliisi. Look at abantu bona. Otherwise, the situation, the whole of Rwenzori, the borders are secure, except that the Kirumira Mutima group abantu. Gye buvuddeko abasajja abaali bagezaako okulumba amagye ga UPDF abaali bambalidde emigoba nte baakubwa amasasi ne bafiirawo. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.